kimugizenga atudde mbadde neebase kati nenkiringita nekwa wansi kati ebize netukola mudeo kati zenyisanze nga tukoze Senfuka Faizo nze ekintu ndabye nga kigwa naye mbaddeyo wansi eyo nga ndi mulamu nengezaako samba ebbaati nempisaamu okugulu ne bakulaba ne batema ne banzijayo. Enkuba ebadde etonyanga tugamye enkuba kuba amasazi gadde gavuddeko. Tubaddemu bangi nga tusoba mu 10 naye babamu badduseemu simanyi. Nogenda kutuuka wano tubadde tula muntu n'omu ne tumenya ebintu byonna ebibaddewo ne tujja abantu 3 era omulala yenno gwe tuli mu kujjayo owookuna oyo yafiiriddewo. Amaanyi nnyo ebadde mu kibuyaga mungi nnyo n'ekuula omuti ogw'omuyembe ogubadde ku kkubo ne gukuba ennyumba 3. Twafudde abadde alaba firimu abadde mu kibanda kya firimu omuti mu mbuyaga eno ebadde ku nte nnyingi mu nkuba ne gugwira ekibanda ekyo mwe babadde nga bo bangi bawerako naye tasobodde kuba nti asimattuka akaakabengi naaba nga yafiiriddewo ababiri bo badde bakyali balamu era nga tubaddusizza emulago okulaba nti bakola bafuna obujjanjabi. Abaasi nsamba kaakati olwo ne banne ne kitaawe Masaka abeere prepared kubanga tujja.